abalowooza nti okulima kuno it is old fashion oba nti omuntu okulima alina kuba muntu mukulu nnyo oba alina kubanga yasiraana njagala oba mpera obubaka nga tuwunzika lastly abatulaba mwenna eyo obubaka bwe mbawa nti okulima kukyusa eggwanga lyaffe bw'olaba Uganda bwe tuyimiridde singa tubadde serious bulungi Uganda yaffe yalibadde evaayo olw'obulimi n'obulunzi tubiteekemu obudde tubiteekemu amaanyi lwaki bw'otunuulira population yaffe abantu engeri gye beeyongeramu obungi Ibro olwadde oba toli mulwadde olina okulya definitely Grace ali ku ssomero omwana ali ku ssomero omwana ali mu ddwaliro mwenna mulina okulya naye weebuze bagenda kulya ki nga tetulimye kati ffe babwogi twewaayo tujje ku faamu tulime abantu banaalya naye ate gye tweyongera obungi nti si buli muntu nti si buli nti bw'oba toyina ttaka ddene tosobola kulima n'ayina akataka akatini tugenda tulima osobola okulima obwongo bwo bugaziye kyaliirako babwogi bwogi bw'oba obulira nti gundi gyaliko nnene nnyo togisobola linnyako basi ogende Kenya Kenya balimira kwekemu n'abeerako n'amata n'abeerako ne kasooli gwakungulamu akawunga n'abeerako ne vegetables obuse obuva mu gundi mu kimunte n'abuteeka wali n'abukola ki n'abuteeka mu kasooli ne kigimuka oba okitegedde so yembeera gyempa abannayuganda abatulaba lastly akatalekeka waliwo abagala okuconsulting about farming for example ebitooke olinawo special program oba arrangement bakufuna batta ku social media oba email abantu basobola okuwandikira farm eri open to which days and time abantu abasobola okujja for consultation and seeing how they can put it into practice abatulaba eyo faamu eno tusomesa abantu okulima olusuku era singa tetwali covid eno twali badde twakuŋŋanya ffe twali tukikola luvannyuma lwa myezi 3 nga tubaleeta ne tubatambuza ne tubajja e Kampala ne tubaleeta wano naye nga andabe ayo eyali badde ayagala okweyongera okummanya ansange ku Facebook page yange bagiyita Bwogi Farms oba ku namba eno 0702 850 era ekyenjogerako ekirala nti tuyina ensukusa ensukusa by the way tusinga okufunamu ssente okusinga ki amatooke ekyo oba saakigambye muzitunda mutya ensukusa y'ettooke wano tugikutusiza e Kampala ku 2,000 ku 2,000 tugikuyonjeza ne tugiteeka mu ddagala notutekwasa netukuwadde obulwadde ne tukulagirira ensimba yaazo ne tufollowinga ne app ne tukugoberera nti oli kuki kikyokola notulaga ebifaananyi tugamba kati kozesa kino oba tandika ne bwe kiti Okay, Ibrahim Kasage manya gange tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero